السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. تندرزوا بطوفي الله جل جلاله. وهي الله أتونgereza olunaku luno lwetubaddemu olwokuna, alina atuyingiza mu kiro ky'olunaku olwokutaano nga tukyali balamu, tukyalina ekyengera ekyokuba ntuli basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza kubanga bangi ababungezeza olwaleero nga byonna nga bwe tubimenye tebalinaako n'ekimu. Nabwe kityo weesiimye era nga nange wenneesiimye kuba nti mu birungi Allah subhanahu wa ta'ala byeyasukkulumya eri omwana Adamu mwe muli okuba nti Allah akufudde mulamu, Allah akufudde musiraamu. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abitukuumire. Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi wange, Allah ye mutonzi wo, Allah ye mutonzi wa buli kimu. Huwa al-ma'budu al-haqq, Allah ye musinzibwa ow'amazima. La ma'budun bihaqqin siwahu, tewaliyo kisaanye kusinzibwa mu butuufu kitaliye Allahu subhanahu wa ta'ala. Byonna ebisinzibwa ebitali Allah tabaraka wa ta'ala bisinzibwa mu bulyazaamaanyi. Yekka alina okusinzibwa ye Allahu jalla jalaaluhu alladhi khalaqa al-mauta, Allah eyatonda okufa nga kitonde kya Allah, wal hayata, Allah n'atonda n'obulamu nga kitonde kya Allah, liyabluwana, Allah atugezese ani kuffe alongoose emirimu gye. Baganda bange basiraamu, Allah fe atuwadde bulamu mu bitonde bye ebibiri ebyo. Nga waliwo Allahu subhanahu wa ta'ala bawadde okufa, ng'olunaku olwaleero baziikiddwa oba ng'enkya bagenda kuziikibwa. Abange baganda bange, olowoozanga nnyo ku lunaku olwo lugenda kufaanana lutya nga pulogulaamu za famire zonna zikyuse, nga pulogulaamu za mikwano gyo abamu nga zikyuse, wadde ng'osobola okufa ne wabaawo abata mu mikwano gyo nga tekibakwatako. Era nagamba nze nina trip e Nairobi munankiikirira ate nga si zambi, naye era olaba tosaziza mu pulogulaamu ze era obeera mukwano gwe to that extent. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abanga akyakuwaddeyo akaseera olabire ku balala. Allah batutte jalla jalaaluhu mu bulamu bwoteekamu embeera nti buli kyabutya nga nze nfuuse ensonga, nga famire yange abeebule neewera bakuŋŋaanye, mikwano gyange baganda bange ng'ekibakuŋŋaanyiza nze ndi mabega wa kateni, nze ndi mu ddiiro. Ono juzi twakaziika omusiraamu, badde muvubuka muto alina amaanyi, ali myaka gy'okakasiza ddala nti oyo akyaliwo, ng'osuubira nti ekuba kufa oba banaatematema mutemeeteme oba banaatomera mutomere, n'afiira ku buliri bwe nga talina gwalwanye naye. Mu binene Allah bye yatukolera, Allah yatukolera almautu, okufa. Tekuyina nnyumba gye kutayingiramu,
tekulina mutendera kwe kutuuka nakati oyo munene takyasobola kugenda nga waliwo omuddu gwe baabika omu ku baaliwo naga nti tekisoboka oyo wekuba kufa kozimwogere ku kirala. Allahu akbar. Allah yagamba nti walau kana newe munaaba nga musuratu nisai fi burujin mushayyada newe munaaba mu mizimbo egy'amaanyi eminene emiwanvu eri abantu abasula mu zikalina olwo abantu abasula mu bikomera. Kikomera kiwanvu kiriko futi nga 15 kuliko sengenge kuliko amasanyalaze waliwo cameras security light omusirikale ow'emmundu n'owakasaale n'ennamba za patro n'ebugendo kyakumakyanga byonna bye yategekera okufaako obutajja tekuli kizze. Tewaliwo mubbi amenye yadde abatemu ab'emmundu yadde ab'ejjambiya nga bamusanze ku buliri nga yafudde. Ani oyo ayita ku bikomera ebyo ebikuumibwa n'atwala abanene abali munda omwo? Kati wabanga owomukikomera agenze ate gwasula mu nnyumba ng'oluggulo olujja otuukira ku buliri, kuba oli gwe nkugamba ayina amaka gali eri munda eri naye bagguddewo oluggi nga mufu. Ate gwe ayina ennyumba nga oggulawo oluggi bwoti engatto ozikwata bukwasi n'ogwe n'otula ku buliri bwo. Abange Allah tumwegendereze. Akaseera konna tugenda kusinkana Allah, amalala tugakendeeze nga bw'otegeka wano eduniya tegeka ne akhira. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wabtaghi noonya wabtaghi fima noonya mu ebyo wabtaghi fima ayo muzenako soko untasi gwentasa dalawose egambeta wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah noonya mu Allah byakuwadde daral akhirah ennyumba ey'enkomerero. Eyo aya gyolaba Allah yali ayogerako n'abasiraamu be. Allah yali agamba ffe erimu ebintu bibiri, erimu akhira awalan wa dunya akhiran. Eyogera ku akhira nga yesooka ng'eduniya Allah gyasembyayo, ate nga akhira Allah gyewa portion ennene. Yagamba wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah, noonya mu Allah bye yakuwa ennyumba ey'oluvannyuma. Fokasi y'omukkiriza yonna esookera ku akhira. N'agamba wala tansa nasibaka mina dunya, tekale nga wonoonya akhira teweerabira ne mu dunya olinamu omugabo. Oli bizo osaala osiiba osaddaaka otereeza wakati wo n'abooluganda lwo, osasula abakubanja ate obanja n'ekisa. Wala tansa nasibaka mina dunya, teweerabira nti olinayo omugabo gwo ku duniya. Kolayo n'ebinaakuyamba ku nsi. Wa ahsinu longoosa kama ahsana Allahu ilaik, nga Allah bwe yalongoosa gy'oli. Longoosa, kolera abantu obulungi obwenkanankana Allah bwe yakukolera. Oyinza obbanga Allah ayogera na mwami, longoosa eri famire yo, balabirire bulungi kusinzira ku maanyi Allah gakuwadde. Ayinza obba Allah ayogera na mukyala, eri abakyala Allah be yasitula nga balina amaanyi. Longoosa eri abantu bo bayise bulungi, Allah bakuwadde bitiibwa. Ihsinu ila nnaasi, longoosa eri abantu. Olina ebitiibwa tutegedde, abantu basaasire tobakosa na bitiibwa byo. Motoka gy'ovuga nnene oyita ku bitaba naye otegedde waliwo abantu abali ebbali w'ebitaba, basaasire. Singa obadde ggwe ng'ogenda ku mukolo ne bakuba amazzi g'ekitaba aye nomala n'oseka n'otereza nenabyo nga wallahi ali anywedde amazzi, la ilaha illallah, bagule ku motoka n'ovuga n'ogenda. Longoosa eri abantu, longoosa eri eddiini, longoosa eri ebitonde bya Allah. Kama ahsana Allahu ilaik,
wala tabghi alfasada fil ardi Allah agamba ntosasanya bwononefu mu nsi towangala muno nga atagenda vaawo nga banoonya ebbaala esinga obunene mukalagi nga gwo ginamu omukono olwo baganda baffe abasiraamu mukalagi naggalama mukono Rwanda nga wallahi beba giant suppliers of wine nga beba nene mu kusaasanya omwenge nga guyingira mu kikomera kye wallahi nga akimanyi omwenge guli haramu naye lwaki alina amaanyi ga sente ate abantu abakola ebintu ebyo si baavu they want to maximize baagala kwongerako abe munene kuba teri muntu abeera nakawoteeri buno obwa bulijjo buno nosanga ataddemu n'omwenge era omusanga woteeri yagala mmere naye bakola ze hotels nasaako loogi nasaako omwenge nemusaamu nezishawa nosanga omukazi ate omukazi ali mukola musajja masaaji omusajja akola mukazi masaaji atali mukyala we naye nga nyini kigundi ekyo ekikaali ekyo nga musiraamu era yayiya nti kanteka wali bulumuzi obwa masaaji anfunya ebyanna ebiwala ebinasobola okubusitinga omulimu wala tabghi lfasada fi lardi tetusaasanya basiraamu bwononefu mu nsi inna allaha la yuhibu lmufsidin Allah tayagala bantu bonoona ebyo osobola obitegeera singa okakasa nti wano you are timed akadde konna bagenda kukusena bayinza okukusenera mu accident bayinza okukusenera ne okuttibwa n'amasasi bayinza okukuttisa ejjambiya ng'omuddu gwe batemyetemyawo ekalagala oyinza okufiira mu buliri omusujja korona ebirowoozo oyinza okufa omukwano nga gukuyitiriddeko noakanetta enveewo oba aganye okunjagala oba noofa okukyayibwa byonna obwongo bw'omusiraamu bwewagala nagati eno edduniya akaseera katono lwe bunaatyanga nze ngenze nalongosa amaaso ga Allah tumwegayirira ebbanga lyonna atuteeke mu baddu abanaafa nga atusiimye atuteeke mu baddu abanaafa Allah nga atusonyiye Allah wabanga atusse atuteerewo abantu abanaatusaalira nga bamazima mu ssala yaabwe abasiraamu bayimirira mu ssala z'abannaabwe nga talina kyayogera mu ssala naye nga akanya kuwanika mikono Allahu akbar nasirika imaamu nagati we tuba tuzinze emikono ku takbiira eyokusatu atamanyi kyakwogera gamba Allahumma ghafir lahu warhamuhu ekyo bakikugamba nga emyaka 12 noyingira 18 nga kyebagamba noyingira emyaka 3 era kyebakugamba ne ku myaka 4 era kyebakugamba la ilaha illallah naye nga byewakayiga okuva mu buto obutuuka ku myaka 4 bimeka ebikulemesezza okuyiga just swala y'omufu takbiira 4 nga ne takbiira 2 ebigambo ebirimu bye twogera mu swala eza bulijjo nga just ekyeyongera mu takbiira zino 2 kusabira mugenzi kusabira taatawo kusabira muganda wo maama wo imaamu wo musaazeewo nenotuuka mu swala nga naawe okakasa togenda saalira taata naye sibimanyi tewamanya nti ogenda kufa tewamanya nti taata wa anaafa gwe tomanyi nti taata wo mu byakunoonyamu mulimu salatul janaiz maama wo ayagala omusaalire kati ate ffe ebyo byonna twabyowumuza ebbali abantu tomanyi kusaalira bafu naye ate mu kuteekateeka emmere y'abazze okuziika Allah wallahi bakwata kisooka ate omugenzi afuniramu wanga mugabudde abantu emmere era ogabula abantu abazze okuziika ekyo kyava ku nnabyani kubanga okuziika ibaada yasomesebwa omubaka alaihi salatu wassalamu naye tekirabwangako ku mulembe gwe wamu n'okuba nti yali mugagga ng'alina abasajja abagagga abatatya bwavu nga basaddaaka teyalabwako ng'alagidde basahaba ridwanullahi alaihim timuteeketeekeewo emmere olw'okuba gundi yafiiriddwa abakungubazi bajje balye ku mmere yasomesa mpeera z'ofuna ng'ozze kuziika
gwe tukusuubira okujja okuziika nga nze nafiiriddwa ombudeebude so si kikola upside down ate nze mbudeebude gwe ataafiiriddwa. Nawekyo baganda bange abasiraamu tusabe Allah tuteerewo abantu abalitubeererawo ng'atujjuludde bajje mu swala nga kituufu bazze tusaalira, bajje mu swala nga si basamize. Naffe kennyini tuteeketeeka abaana kuba teri agenda tutegeera bulumi bwa kufaako kwenkana mwanawo. Ne tulina abaana kitawo afudde sebo ali sirias agyemu engatto, mama afudde sebo tali mu ngatto. Ekyo kyo yakikoze nabbi ani yamusomesa simanyi, afunye ekigoye asibye mu kiwato, ebyo si bibiri. Ali ku WhatsApp abika, babikira nno n'abamu tebeetagana kubikira kuba tagenda mumusaalira. Kitaawe beebuuza tugenda naalizaawa, yefudde mutategeerawo ng'atumbuka ng'akaaba, naye wadda ku WhatsApp wano abasindika amabugo bamubuuze ne namba eri ku mbeero mamenya akutalako ku mabugo nti akozesa eya 22. Abaana basiraamu mubategeke, tewali agenda kukusaalira swala kwenkanankana ya mwana wo. Naye abaana batamanyi kusaala tebamanyi zaabwe. Ono omugenzi gwe twaziise sani wabaddeyo mu Lutengo, banne kyebalabye ekiyinza omumukolera basabye olukiiko oluteekateeka okuziika lubakkirize bamusitule, basitule jeneza ye nga bali mu mijoozi gya mupiira gwabadde ng'asamba, nga ebasiriikiridde bagamba nti kino kijja tukolera Allah. Kwegamba ne Allah tali azaamaanyi, Allah ayagala ogende n'obujulizi. Olwo kisa israiliyati emu basahaba baali Nabi Musa alayhi salatu wassalamu, Allah yamutuma olwo omusajja yafa. Bwafa oluvannyuma lw'okuba nti bamugoba ku kyalo kye olw'obwononefu bwalina, yali musajja mujeemu nnyo. Kati bamugobaganya nga muga nti kati mukaragi wano omusajja ogundi akwata abakyala abba ebintu byaffe, atadde institute ku kyalo, tumugobe atuviire. Ne bamugoba. Bwe bamugoba yagenda olaba nga afuluma ekyalo kye, jalaga tamanyiiyo, famire agirese, ebyobugagga abirese, n'awanika emikono eri Allah. N'agamba ai Allah, ye gwe empuku y'oyo atalina wasula, gwe mukwano gw'oyo atalina mukwano gwe. Yali aja n'ebigambo nga bizito. N'agamba Allah nkusaba onsonyiwe. Namanya Allah nasoma mu Tawraati ne Injili nga wagamba nti okusonyiwa, bw'oba osaze okusonyiwa tolina kyokendeerako. Kimanyi nti wemutuula wano ewali wasinga empeera mmwe nga mutudde wallahi wano wasinga obulungi. Allah bwemu obulungi. Ekyo mukoze kyabazira okugamba n'ogonda, nze ani agamba n'ogonda. Kati n'agamba ate ekirala nasomamu nga bw'obonereza omuddu tolina kyeweeyongerako ku bufuzi bwo. Allah nkusaba onsonyiwe. Yali yakakola tawuba, Allah namugjamu omwoyo. Kati Allah n'abikkira Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu, nfiiriddwa mukwano gwange, n'amulagirira genda mu kifo wekyo omugjeyo omuleete, abasiraamu bamusaalire, mumunaaze, mumusaalire, mumuziike. Njagala oyita abasiraamu bonna babeerewo. Nabbi Musa n'akikola. Bwe yaleeta omusajja ku kyalo, kaabatuuze nti owaayi ono omusajja gw'oleese gw'ogamba nti mukwano gwa Allah, twakamugoba jjuuzi, abadde mwonoonyi, kati ate abeera tyanga mukwano gwa Allah. Nabbi Musa n'addamu n'ayogera ne Katonda we, omusajja gw'ongamba nti mukwano gwo nga banga bamugobye lw'amazambi. Allah n'amugamba nti Musa kituufu bamugobye. Olwo Allah n'anyumiza Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu, emboozi gyenkulembezza obbanyumiza nti omusajja bamugobye ku lw'amazambi g'abadde akola, naye yeenenyezza olwenenya okumanyanga lwaba. N'agamba wakadhalika azze okumuziika mugambe awanike emikono ansabe omumusonyiwa, ngenda mumusonyiwa.
Allahu akbar. Noonya ki mu bigambo ebyo? Allah subhanahu wa ta'ala agamba Nabbi Musa alayhi salatu wassalam nti omusajja ono abadde mwonoonyi naye namukoze eki? Namusonyiye. Awamu nakyo ng'abantu bajulira nti ono omusajja abadde muki? Naye Allah yagamba Nabbi Musa nti abo bye boogera bituufu kubanga bajulizi bange ku nsi. Omuntu yayogera kyabadde akumanyiiko. Bw'oba ofudde ng'obadde mubbi bano abali ku mizindalo babikkako katufiridde omusajja atazikawo kabali mu mwanyi ti atazikawo mukimukubba abadde mubbi kuba n'abagenyi nti olima bamutidde mukubba. Ebino byolaba byazze bamuje mu ddwaliro basemutte. Kati bano byeboogera ebbali mu mwanyi Allah agamba bajulizi bange. Kati n'omuddu babadde bamujulirako nti mu budde bw'esswala abadde nga agenda mu kapiira kuba abasamba omupiira tugambe 99.9 ku 100 tebasaala swala ya asiri ate babeera bakava mu mupiira magalibi ng'eyingidde agenda omumala onnaaba ng'akooye. Kati bawunzika tebasaala. Bw'asaala asaala taraweehe n'akwata essola z'emisana n'azingiza mu budde bw'ekiro. Ate jjukira omupiira obeerako exercise kati omubiri kasitoonaaba gulira kisinga bwe guwummula otandika sumagira. Oyinza osaala essola kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 9 ogw'ekiro nga omalala akano kati ilakambadde kuyakumeka noga nti kyeka ndikweso noddamu nga bakuzuukusa owayaji ukola kingi ndi musola nga weebase n'okufuluta mbadde mpulira. Kati babadde bamujulirako nti ono mu budde bw'esswala abadde nga naffe mu kapiira kaabakulembeze b'okuzika nti ekyo tetugenda kibawa tugenda mwesitulira. Baganda bange basiraamu akadde konna tugenda. Oyina abaana booleseewo abanaakusaalira si abanakaabira kuba okaabira omugenzi kimuweesa ekibonerezo. Osaalira omugenzi Allah amusaasira. Gw'olaba abafu bootera okuziika eyo basaasirwa babonerezebwa ku lw'abaana baabwe. Era omwana atakaabye afuna amuwa amagezi owaayi kiki awaayi amaziga gambuze muzeeyo golaba tubadde n'obutakkanya owaayi kaabako golaba nga taso kaaba liwuunawuunaawo weryebuzaza liyingira mu nnyumba erifuluma liri ku ibaada ya kaaba kyokka ate nga eweesa omufu ebibonerezo. Naye tonsaba Allah tabaraka wa taala atuteerewo okufa kwaffe nga waliwo abantu abagenda otugasa yadde nga Allah amaze tukola ki okutujjulula. Wabarakallahu fikum. Tusaba Allah sebengera bine emirembe ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omulungi oguwedde twayogera ku kulaama kw'omusiraamu kwalaama. Tutambula era leero insha Allah tunaba tumaliriza daruso eno tugenda kusomako ebyogerebwa oba ebikolwa mu ssala yaki y'omufu. Otunagenda tubiddingana, you never know. Mu mwezi gumu eba myezi 2 omusiraamu ajja kuba asobola naye okusaalira muganda we nga Allah akoze ki nga Allah amujjuludde biidhinillahi tabaraka wa taala. Twagamba omuntu wabanga alaama we twakoma tiwayuhrum al-idraaru fil wasiya kiri haram okukosa ng'omuntu akola ki akola ekiraamo ka an yusiya biharamani ba'adu alwarathati ng'omuntu okulaama ng'aziiza abamu ku basika min haqqihim min al-irthi nga abamma emigabo gyabwe mu byobusika. Omuzadde oyinza obba alina obutakkanya n'omwana n'alaama naga nti nazaala abaana 8 naye omwana Sula omwana Amina ngenza okufa nga yanyiiza tinagana okuneetondera ku maali yange simuwadde yadde ejjiiko. Nam Allah yaziiza ekiraamu kyonna ekirimu okukosa abasika ekiraamu ekyo kibeera haramu oba kapaati ako mu kiraamu
kabeera tekakkirizibwa kuteekebwa mu nkola. Au yufaddil ba'dahum ala ba'd fihi, oba okusukkulumya abamu ku balala mu kiraamo, kubanga Allah bwe yali agaba abaana abalenzi bonna yabawa emigabo nga gyenkana. Abawala Allah abawa emigabo nga gyenkana n'egyabawala bannaabwe. Allah naawa abazadde omwami tata ne maama, naawa omu ku bafumba babiri. Omusajja wabanga yafudde, that is twogera ku mukyala omugabo gwe. Wabanga omukyala yafudde twogera ku mwami omugabo gwe. Kati singa omuntu alaama, katugambe nga mu mali omugenzi taata we abadde alina kufunamu emitwalo 2 nga maama we alina kufunamu mitwalo 10, n'agamba naye nze taata wange teyampeerera, n'agamba emaali yange webanga egabwa taata mumuwe emitwalo 10, maama mumuwe emitwalo ameka, kiri haramu okosa abasika nga osukkulumya abamu ku balala. Oyinza ogamba nti omwana Musa nzijanjabye nnyo, ekibanja kyange wensula nkiwadde Musa. Oyo Musa gwowadde mu kiraamo, ng'emaali eyo ogenza okufa ng'ekyali yiyo naye ng'ogigabidde mu kiraamo, Musa agibwako emaali eyo neekomezebwawo ku ttebe egabe emaali y'omugenzi, n'afuna ekyenkanankana n'ekyo Allah kye yamuwa. Allah tabaraka wa taala twagamba liqawlihi tabaraka wa taala, kuleteramu kya Allah eyatukula ajjudde emikisa n'agulumira, yagamba nti lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabin, abasajja balina omugabo mu ekyo kye baaleka abazadde baabwe n'ab'eŋŋanda zaabwe ez'okulusegere. Walinnisaa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabin, n'abakyala balina omugabo mu ekyo kye baaleka abazadde baabwe ababiri n'ab'eŋŋanda zaabwe ez'okulusegere. Allah n'agamba ng'amaliriza aya eyo, nasiban mafruda, omugabo ogwo gwateeka, tokkirizibwa gukendeezaako yadde ogwongerako oba ogugjawo, olw'okuba nti ono abadde alina okufuna yakunyiiza, olw'okuba bw'obasaba ssente okuzimbira ennyumba ye teyawaayo. Eyo ofiisi siiyo, webakolemu obuvunaana nga tonnafa, tobavunaanira mu hakki yaabwe Allah gye yabawa, ng'oyita mu kulaama okwo kutakkirizibwa nti ono omwana simuwadde, ono omwana gwempadde, neefanaganako weebityo. Allah tabaraka wa taala yavuga aya ezo paka ku kigambo ekigamba nti wemubanga mugenda okugaba emaali min baadi wasiyatin yusa biha au dainin ghayra mudarrin, emaali musooka konsidaringa ekiraamo ky'omugenzi, nga bwe twagamba nti ayinza okuba yagamba nti essomero lya Qur'ani lyaba mulekwa babawanga ku maali yange babawangako 1/3, kubanga thuluthai, kubanga ekimu ekyokusatu omubaka alayhi salatu wassalamu yakikkiriza okubanga omuntu akiraama, oba okulaama ekikka wansi w'ekyo. Era abasahaba ridwanullahi alayhim nga bwe twayogera mu misomo egiyise, bo bajjumbiranga nnyo ate ekiri wansi w'ekimu ekyokumeka, ekimu ekyokusatu. N'agamba nti wemubanga mugenda okugaba emaali musooke konsidaringa omugenzi kye yalaama okuwa, be yalaama okuba nga bakiweebwa ekyo, au dainin, oba musooke musasule amabanja g'omufu. Ntegereka abooluganda, sunna ekolebwa wano mu central nze gyendaba, bwebabeera bagenda okusaalira omugenzi, imaamu ayimirira n'agamba nti ababanja omugenzi mujje tubakole ki, tubategeere era mutubuulire ne kyemumukola ki, ne kyemumubanja. Era olwo wennali omuddu omu n'alangirira n'agamba abanja omugenzi, si wennali ntero kiwulira, woba gy'oli jangu tukutegeere, naye tukusaba omukole ki, omusonyiwe.
tukusaba omusonyiwe kubanga naawe ojja kufa naawe ojja kufa bakubanja otegerewo ekiruma lwaki temusonyiwa namaani agamba abanja omugenzi jangu tewali yajja kubanga yabatiisatiisa omuntu aba abanja omugenzi si tteeka nti ateeka omumusonyiwa eyo ndaga kugamba okwo kugonda kwa muddu wasalawo nakaŋŋonda Allah wange anampaamu empeera mu kusonyiwa omuddu ono ebbanja lye mbadde mubanja naye ng'omuntu ali free nnyo okujja ne babuuza nti ani abanja omugenzi n'ayimirira n'agaa ti bannange nze mubanja ssente bwe ziti era nsaba bazimpe ntegereka kubanga abantu bagamba mbu nze musonyiye naye nasigala nga akyogera mu mbeera ey'obulumi oyo golaba twakolanga ffenna naye yandi $5,000 naye bannegayirira ndaba abaana be nga bato namusonyiwa naye mpulira obulumi mpulira kinnuma kugamba yasonyiwa naye nga yasigala si mumativu ntegereka kati mubimu ku bintu emaali y'omufu byesooka okukola nga temunnagigaba okugjamu ekiraamo kye kyeyalaama mu maali ye wembanga nfudde ebitabo byange ebyeddiini mubiwanga omusiraamu gundi mubiwanga ku muzikiti mujjangamu emitwalo gyange 3 ne munguliramu ekitabo kya Riyadhi Swalihiina kopi 5 ne muzigabira emizikiti bwetu omugenzi bwafa tusooka kujjamu kyeyalaama mu maali ye kuba siiyo ekyokubiri awudainin omugenzi nga tunabagabana maali ye tumala sasula mabanja ge tu zero balance tekikubirizibwa kukaka babanja kusonyiwa gwe babanja wabeera nga bagambye tumusonyiye nga kusaasira kwabwe falhamdulillah obwo obulungi budda gyali wabanga abanja ayagala hakki ye obusiraamu bugibanja era basooka ne bawa ono abanja eri abantu abalina emaali nga emaali yaabwe yonna mabanja nga bwojjako abamubanja tasigaza dde 10 kati abaddu nga bagamba kati ababanja kati basusa obungi ono abanja $3,000,000 ono 2 ono 5 ate onagamba emotoka yiye bali bakamwaka $2,000,000 azitudize emotoka azitwala kati maali ya kitaffe yonna eggwerewawo gwe tukuwaaka $3,000 gwe tukuwaaka 2 gwe tukuwaaka $1,000 gwe emotoka kyokogirekawo tujja kubiraba emaali siiyo emaali ya mugenzi mumala sasula mabanja gonna tu zero balance bwegaggwayo ne mugabana ekikoze eki ekisigaddewo naye n'abaana basaasire ne bakyalabo akade nebbaawo olaba gwe nnyini mabanja wagana ogasasula nga zisente zikuluma kati bo balabe ku $3,000,000 mamale bazigabe zonna nga bakuyita batya tata waabwe owa tebajja ziwaayo era bwe banaba baziwaayo ng'obategesi mutula mu meeting ya family no raising a concern noga tibannaye tata yalina amabanja naye kyembasaba tujjemu amabanja ga muzeeyi tugabane ekisigadde nti dabono Caroline wajja nebbaluwa ng'evudde wa DPC yadde 10 mulimu omwana omunaddiini agamba tusasule amabanja mulimu lasita kwa abaana abasinga be tulina nsaba Allah abatuggireyo ababalina we batonze abange bakyali batonze nsaba Allah abatukuumire nga bali ku kituufu abasinga barasita mu mbeera zaabwe tebasaala tebasiiba abawala bafumbira batali basiraamu abasiraamu bawasa batali basiraamu ntegereka batunda myenge bambala bukete kati barasita kati omuntu ali mu mmini tatidde na Allah we ayise omutwe wabweru osobola mugamba ebyamabanja naba ku sente $3,000,000 ayina omugamba nti amabanja gatwalako 29 afune kakadde ndi mutunde ekibanja musasula amabanja ga tata wammwe tasobola kubikkiriza nawe kityo wanu geesasulire 2 abaana bategeke
bwa Allah wanaaba kujuludde nga basobola okubitegeera ne mukyalawo nti lino ebbanja tutaase muzadde waffe gyali. Omuntu yenna gwe baziika n'ebbanja wallahi aba ali bubi nnyo yeebase. Olaba sahabi yajja ne yeeyama ebbanja naga ngenda disasula nze tumuziike, ne bamuziika ne wayitawo akaseera najja n'asasula ebbanja. Omubaka alayhi salatu wassalamu n'agamba leero muganda olwo avudde ku mpingu, ng'okuva lwe bamuziika bamukaliga ono amala osasula ebbanja kyokka nga yali eyama. Nabwekityo baganda bange basiraamu mu kiraamo etuba nga tukola ekiraamo kyova nabagamba nti olina okulaga ka sekishoni akaaba kubanja ne famire yo gikuze ng'emanyi ebbanja liba bbanja. Weri abantu abagamba ababanja nti wa leeta obujulizi ani yaliwo naga nti wallahi Allah ye mujulizi nazikuwera na muzikiti naga ulira ono bakyabibanja mu muzikiti genda mu kooti nti wallahi kale nange wallahi sijja kuzikuwa. Ekyabakoze yaba tamanyi buzito bwakyo. Omuntu abanja omanyira oyawe amuwolereza ku bbanja ye Allah ne bawanika mikono bwati yadde nga si musiraamu, kubanga buli duwe wanikibwa emikono ajanukula alyogo ye Allah. Tubana abasaba nti Jesus Jesus Mary, abasaba Lord Ganish, abasaba Krishna, abasaba amayembe emisambwa n'ebiki n'ebiteega. Wallahi duwe ezo zonna zikona ku arshi ya Allah, kubanga bye basaba kathiru minhum bingi mu byo la yasmaun tebiwulira kati ate anyabawa nga tebiwulira. Omuntu alina ekibbo mu kitanda kiwulira? Tekiwulira, tekiraba, tekitegeera. Kale byonna bikikola kiwulira, kiraba, kitegeera, tekirina. Gwe kyokigamba okukuwa tekirina. Nasanga abayindi nga batambuza kukulishina mu kigaali bananga batwalina laavu. Abanga basiraamu abatagala Allah wammwe tukola nsobi. Abantu baagala ebitali Allah. Allah yagamba nti awaliwo abantu abeeteerawo ebitali Allah yuhibbunahum kahubbillah, ne babyagala nga abaagala Allah. Nasanga abayindi awo ku Nasa Road nga bawalaga Lodi Krishna mu kigaali nga basibyeko emiguwa, naye nga emmotoka kakanta akavaako emabega w'ekigaali kalimu biskwiti, nga ono atolamu biskwiti n'agabira abantu ne basanyuka. Kati Krishna yabagabye biskwiti oba bano abali ne Krishna bera bagabye biskwiti? Era okakasa ebyetaago bye biskwiti. Bona abantu abalokoka abava mu busiraamu ne bayingira obulokole bulokatuliki babawa sente bangi mubo babasirwaliza ku sente mukwano byebikola omuntu sente. Kati yakuwa sente Jesus yazimuwa basonda nsonde kuba abalokole batambulira ku psychology bamanya kati omusajja namukwasiza ayina ebizibu ayina amabanja bayimiriza project zonna bakuyingiza omuliro ne bakuwa buli kyokoonako. Ngeno buze maji moto njagala nyumba tukuwadde muyenga njagala mukyala londa kwegala mukyaki yonna ne muko musomba bamukuwa kuba bote balina buzibu. Omuntu temuuko wiiki n'omwana omuwa wiiki eddako no problem. Buli koyagala kiri nti ovudde mu busiraamu kaweefube waabwe Allah yabatusongerako nti emirembe gyabwe gy'oli ng'ovudde mu busiraamu. Kyonna kyoyagala ove mu busiraamu they are ready. Kati laba nga wendi wano nga njala vuga ku mmotoka V8 nga ebeera mufulutanka ngambe ku media nti ndokozi kiki oyo tageti musava omanyi balina oyo nga bajja amasimu esimu evana mu Pentagon ayo Sulaiman Kanaji Putin yako gwe basiraamu Allah abange tetwabitegeera. Allah abantu balina bye bateekawo bye bakolagana nabyo mu kusinza nga babyagala okwagala okusinga
kwe baagala katonda waabwe yabatonda. Naye omusiraamu yenna laavu ye enzijuvu alina giragaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omuddu yenna obuzibu tulina nti kati ogamba nti kusasula mabanja, omuntu atya omugamba nti ngenda kugamba Allah ina kulope wa Allah taina kutya kuli omuntu kwasanya okutya Allah kubanga n'omwagala tamukola ki tamwagala. Wandibadde n'obulumi nange nemba n'obulumi taata gyali wansi gye bamuziika waaba yafa nebbanja wallahi hatta al-ana tatereranga kubanga ne ku akhira bagenda mukosa. Atadiruna manil muflis ekola ku bantu abafudde nga balina amabanja. Ate aya ziri mu suratul al-Qari'ah ezigamba nti wa ummuhu hawiya fa amma man khaffat mawazinuhu yenna go banapima emirimu gye emirungi ne gikhaffafa ne gitoniwa nga amazambi mangi ebirungi bikendeera fa ummuhu hawiya omumama we agenda mumudabuda ye hawiya. Neyo aya eri ku baddu nga yakola nenatuka mu maaso ga Allah nga emirimu gyabula. Bw'oba olina amabanja gasasule jamani, bw'oba taatawo yafa mu musasulira amabanja kubanga nawe ogenda fa emali yegabanwe. Allah tabaraka wa ta'ala ku mali y'omugenzi aya ezagigaba wansi yagamba omuntu yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'agaba emmali y'omugenzi nga Allah bwe yagigaba rabbul alamin, nga bwe yannyonnyola omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yamulaganyisa jjana naga nti khalidina fiha, agenda gibeera mu lubeerera wansi waayo erimu emigga. Nagamba nti omuntu anayingira ejjana wa dhalika alfawzu alazim, obunno bwe buwanguzi obunene obw'amaanyi. Suratu Nisa'i sura ya 4 aya 10-13. Mu aya ya 14 aya 13 ya 14 Allah kati wa man ya'si Allaha wa rasulahu, yenna ajemera Allah n'omubaka we mu mali y'omugenzi. Allah agambye musooke mumusasulira amabanja olw'omululu n'obutaagaliza n'obutaagala bazadde baffe ne baŋŋanda zaffe, ne tugamba nedda kati tunasasula amabanja ono abanja 3 ono kakadde zigenda kuggwera waawo fe tuviiremu awo. Ne mugaana ne mwawukana ku nteekateeka ya Allah mu maali eyo. Allah agamba wayataadda hududahu, ne babeera nga balumbagana ensalosalo za Allah ne bazisukka. Allah agamba nti yadkhiluhu naran, Allah agenda muyingiza omuliro khalidan fiha, agubeeremu olubeerera. Walahu adhabun muhin, alina ebibonerezo ebitavaawo. Eno aya waliwo abasiraamu mirundi ng'ebiri oba 3. Waliwo akkiriza nti Allah munnange yagamba naye ansasire, ng'abikkiriza naye nga munafu mugayaavu, oyo Allah ajja mumubonereza nga ye bw'anaaba ayagadde oba amusonyiwe. Naye omuddu abiwakanya nti tobisomerawo wano oba kafiru, talina kifo kyonna mu busiraamu. Oyo Allah gwe yagamba wa muliro agenda kugubeera mu lubeerera, nga Allah yasomesa ku maali y'omugenzi ye n'abigana completely tayagala kumanya. Naye ekyo baganda bange nga tufundikira darusu yaffe mu kiraamo ky'omugenzi tujjamu bye yalaama okugabako nga tesukka 1/3. Ekyokubiri okusasula amabanja ge ghayra mudarrin, nga kyeyalaama ne gana amabanja tebigendereddemu kukosa, kuba ayinza okulaama 2/3 ekyalaamye kisalibwako ne kidda mu 1/3. Onayinza okujja nti abanja naye ng'alimba ayagala kukosa basika. That's why ku mulembe guno tukubuza evidence, leeta ekiraga nti obadde obanjaani omugenzi. Kuba omunaaniriza buli abanja waliwo abagenda okujja nga balimba ayagala ssente. Ayinza okugamba kitammwe namuguza ekibanja ekyo nesigala mubanja miliyoni 4,
leeta ekiraga. Kitamu agenza okufa nga mumanje miliyoni 10, leeta ekiraga. Ntegereka kubanga Allah agamba tukonsidaringe omugenzi kyeyalaama n'amabanja ge ghayra mudarrin, nga tetugendedde mu kukosa wasiyatan min Allah. Ebyo nno Allah yabitukuutira. Wallahu alimun halim. Allah mumanyi nnyo ku byonna bye tukola ate mukwata mpola. Allah mulungi gye tuli rabbul alamin. Ekigambo ky'omubaka alayhi salamu ku nsonga yagamba la darara wala dirara, tewali kukosa nam yadde okukosebwa. Man darra darrahu Allah, yenna akosa Allah amukosa. Wa man shaqqa shaqqahu Allah, na yenna abeera nga aleetawo okubuusabuusa Allah abeera nga naye amuteeka mu mbeera eyo. Kati wano hadithi kyenjagalamu nti Allah Nabi sallallahu yatugaana okukosa. Singa ojja n'olimba nti nali mandi omugenzi nga wali olimba n'okosa, Allah nawe ng'akola ki? Allah ng'akukosa subhanahu wa ta'ala. Mukkirize insha Allah tugenda kukoma olunaku luno olwaleero. Allah tumusaba atuwe atutuuse ku bituufu mu bye tusomesa oba bye tusoma ebinaagasa abaddu ku duniya ne ku akhira. Wa barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.